Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtebananga bagizi bashiba karungi eke swag mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima gubera gutija. Guva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ngena bizo banga bwebiri sina chengira kuja mu wadde that kambi somenga bwebiri bigamba bwebiti nkula msizanyo mcha Rebecca Jingo nsaba nese kusaba yenna bambi mu budde bw'okyogera kochi ebigambo byange bino obisomera abawuliriza mu Katonda bampe ku magezi batulungamye nze ne mukyala wange nkusaba ko erinnya lya Simon kubanga awaka n'abaana bange tebalimanyi nti linnya lyange naye nga ate mukyala wange akimanyi nti linnya lyange kubanga alimpita naye abaana baffe tebalimanyi nti lyange. Becky olwaleero nsaba mbeereko mukyogera kocha ndi silent listener bulijjo naye nsaba mutulungamye kubanga kino kinnemeredde ndi musajja kwasaganya ebintu byange bulijjo naye olaba nzize ewuwo mukazi gwe ndowooza Katonda omulungi era akuwuliriramu kubanga emyaka gye nkigumidde ne kye nkisirikidde mingi naye nga kinduma ku mutima olw'ensonga nti nalemesebwa okuwabulwa okuva mu bakulu abatusingako naddala abasaidi ya mukyala wange. Becky sisobola kwogerera ku ssimu awaka abaana baffe bawuliriza Beat FM ate bakwagala nnyo ate bakulu ate n'abakozi baffe saagala bamanye kigenda mu maaso mu maka kuba nkikwese kati emyaka 3 sikinyegako ne buli kimu kitambula bulungi naye nga kinyiga ate nga kinnuma. Nazaala ebbali abaana babiri ne kinyiza mukyala wange nnyo era ne tucyankalana bubi nnyo naye ne mwetondera ne mugamba kwe kyava nti awaka nali sirinaawo mirembe olwa maama we nazaala wange okukyala ng'olutatadde nammalako emirembe nga buli lwajja anvuma nga bwe namalira muwala we obudde bwe namwonoonera okusoma namuzaalamu seeyanjulanga n'ebirala bingi ate nga mukyala wange yali amaze omubuulirako nga bwe nazaala ebbali ogwo nagwo ne gufuuka musango nga buli lwajja emirembe mazima sibeera nagyo bingi ebyampaliriza okufuna omukyala omulala n'okuzaala ebbali naye ng'ensonga emu yali ya nazaala wange maama wa mukyala wange era yamugambanga afuna omusajja omulala nze tanneetaaga muli nga neebuuza bw'aba yali tanneetaaga ekyamuleetanga mu maka gange we sipangisa oba waatatupangisiza kyalinga ki nakuumanga obuntu bulamu saamuddangamu. Mukyala wange awakamuliramu abaana 5 bakulu ddala kuba asembayo obuto ali mu kya 7. Mukyala Becky olwaleero luno bambi nnyamba kubanga amazima twesibidde mu kisenge tubiwulirize ne bye munaatugamba byonna namuganya okufuluma era buli kimu abaana bakireeta mu kisenge naye olw'okubanga bawuliriza abo nnyo kyenvudde saagala kwogera ku ssimu osanga nandiyogedde n'ekirala biyinza okunnema okunyumya n'enkaaba bukaabi. Mukyala wange namugatta n'enzikiriza n'ennyanjulwa mu bakadde be era ne mukuba empeta tuli bafumbo ne mukolera n'ebirala okumulaga nti kye nakola tekyali kirungi ne mwetondera era ne nkwata abaana be nali nzadde ebweru ne mbaleeta awaka nyaabwe ne twawukana awaka abaana baffe be muzaalamu 5 n'ababiri be nazaala ebweru be baana 7 naye waliwo n'abaana abalala nabaleeta bakule ne bannaabwe wabula tekyamusanyusa kyamunyiiza era abaana abo ababiri tabaagala abakijjanya nga bw'okiwulira
naye buli kadde nze nfuba okulaba nti mbagatta. Ye nga ye tamanyi nti nkimanyi nti akikola, naye nga nkimanyi. Naye mukyala Becky, kirabika byonna bye nakolera mukyala wange teyansonyiwa. Yasalawo kunneesasuza. Era olwaleero lwe njagadde amanye nti buli kyabadde akola kyonna nkimanyi. Abaana be yaddamu okuzaala Becky si bange. Yasalawo kwenda n'azaala, naye nga ani amuyambako? Maama we. Ewaabwe tebamanja. Namusasula, namwetondera, namugatta, wampeta. Nakikola out of love, not by force. No. Mukyala wange tuvudde wala, tukoze bingi, namwagala akyasoma. Ne mugumiikiriza. Muzaddemu abaana 5. Mu butuufu nalina okumwetondera. Era kyekirabo kye namuwa, kwanjulwa waabwe, ne mukuba empata, ne mukolera n'ebirala bye saagala kwatuukiriza. Naye ye yasalawo kunneesasuza. Bw'atyo n'azaala abaana 2. Era bulijjo ndowooza takimanyi nti nkimanyi nti abaana 2 si bange. Becky, bwe namanya nti akoze obwenzi, saamugamba nti yazaala, naye nayita maama we kubanga gwalina. N'omusika wa kitaawe tamubalamu kabuntu, kuba mutwalanga sezaala ate nga muko. Namuyita nenjogera naye, naŋŋamba oyo ne bwe naamugamba kitagenda kumpuliriza, naye maama gwajja okuwuliriza. Bwe nayogera ne nazaala wange yanziramu kimu n'agamba nti gwe bwe wazaala ebweru ye yakutta, yakuwa obutwa. Bw'abanga akoze kya bwenzi musonyiwe, ekyo nakyo kiggwe. Ye yakirabanga ekyobwenzi, wabula nze nakiraba nti abaana be yali azadde tebaali bange, kubanga nabakebeza. Ne mmanya nti abange nina abaana 7, abalala 2 si bange. Becky, nasalawo ne ŋŋamba kamwesonyiwe ensonga z'omukwano nsooke nziyimirize. Naye mukyala wange teyeetonda Becky. Ne maama we byamugamba bye bingi. Kati obwongo bwesibye, simanyi kyakuzaako. Amazima tuli waka, era leero tuli mu kisenge, tusibiddemu 2, tetugenda kufuluma. Njagadde tukimalire ku ggwe, kuba abasinga obukulu basaidiye. Nze mu bulamu nasigaza mwannyinaze yekka, kuba ate nze kitaawe era ye ssenga w'abaana bange. Maama ne taata ku saidi yange baafa. Omuntu yasigala ku saidi yaffe ye jjajja. Talina kyasobola kwogera, talina kyasobola tugamba. Bwe twewuunaganya, bwe tukwasaganya ebyaffe, mukazi wattu talina kyakwogera. Kwe kusalawo nzijje gy'oli kubanga mmwe muli bangi. Mu mbeera eno nsaba muginzijjemu, musawayo okyogerako ki. Naye nziza nnyo neyanzege. I'm at home listening with my wife indoors. I'm Simon. Thank you. Ebyo si byange, naye nange nsiriikiridde nga bw'osiriikiridde mu makaago ewuwo. Becky webale kuweereza, naye nkubulire Becky, omusajja ongenda sooka munenye ye yawa omukazi oyo ebbeetu ne nazalawo okujja ng'omumanyirira makage. Kakati kyekiseera abagambe ennaafu is ennaafu. Atule ne mukyala bamugambe nkubulire byonjooze bikomye, kati mugana amakanze musajja mpozi nga balina bye baamuliisa. Asala amateeka amugambe nakusonyiwa ku kye wakola, namanya nti wagala n'oyenda ebweru n'ozaala abaana olw'okuba mbonneesasuza, naye ekimala kimala kati bikomaawo. Kyenziramu okugamba kyekikola. Nazalawo bwe kiba kisoboka amugobere eddala ewaka obuyambi bajja bumuweereyo gy'ali, kuba bwana agenda maaso awo nga batiitiira bajja n'omutabulira obuto bamutte. Nze ge magezi gemuwa agobe Nazalawo makage obuyambi ajja bufunira eyo. Niye bannaye abakazi ki kye baagala bannange? Omusajja akufuddeko akwanjudde ne wammwe ng'oddaawo otandika kweyisa bw'otyo. Ono muwali najjemba kansala 225. Bensanga wano nange ne mbikutusaako. Wange mukwano gwange. Ndi wano. Ebale kuweereza nnyo. Webale okuwuliriza mukwano. Abudo omwokyonyama eggobero okuva mu ttiimu afooki. Kakati nze kye ŋŋamba omwami oyo atuule n'omukyalo oyo amuganse ensonga nti nno nazimanya. Omukyalo oyo bw'agaana okwetonda
baawukane kubanga yakubira yeetonda era ne banaamugatta. Okay, niyanziza. Nekiriwe bali kuweereza. Bamaama mujjenga ennyindo mu maka g'abaana bammwe. Kati nzize ku mwannyinaze. Mwannyinaze bw'obanga olinga yawasa abakyala ababiri Nazaalawo ne mukazi wo eyo famire enfu wakiriddayo noonye mukyala oli gwazaalamu abaana ababiri bw'oba oteeka awaka ze Hadija. Mukwano Beki bale kuweereza. ogwe bale kuwuliriza. Nze Maama Dora ndi wano mu Binyonyi zone Ruweero. Mpulira. Beki nze ngamba omwami oyo. Nazaalawo amuggyeko ebirowoozo. Good. Kuba mukyala we bwe yali agenda okuba yagamba ku nnyina. Naye ekirala kyaba ategeeza alina okuba mukyala we nti abaana bano baagala wa kitaabwe. Okay. Bw'aba akkiriza nti abaana mukyala n'akikkiriza. Ekyamazima byabiveeko basetenkanye maka gaabwe naye nga Nazaala amugye mu birowoozo bye. Nazaala mugye mu birowoozo byo. Ekirungi bombi bali mu kisenge kimu beesibiddeyo kitegeeza buli kyoyogera bakiwulira. Hello. Oyogera ne Sande Mulukaka naye nkubula ejjingo. Mpuliraako. Omusajja otajja kutuuza mukazi amutuuza mukazi ne maama gundi abaana bano gundi ne gundi bewazaala ebweru bali tobazze wa kitaabwe. Nze nasobola okukwata abaana abange ne mbajja ku nenjawukana naye nensigaza ggwe nenkuwa abaana bange. Nawe okwata baabo oba oli okyanneetaaga obazze wakitaabo basi ekyo tambulundire n'abaana be ekyo kijja kuba kimuterereza amakabeera bulungi. Neyansiza nnyo mukwano gwange bombi bawulira baako kyogamba. Hello. Ivan Ekibula. Esebo. Naye nze kyendabe ku mwami amagezi ge muwa. Omukyala amugobe amugyewa waka lwaki. Osobola okubeera mu maka gange n'ozaala abaana abo. Olw'okubanga maama yantegeerera mu maka gange. Okiwulira? Nazaala tosobola kujja n'olingiza amaka gange nga gw'olinga ntegeerera buli kimu kigaye muwalawo. Gwafuga. Oba okitegedde? Ate abakazi bamanyiza akamanyiiro. Tosobola omusajja gwe olina obuyinza obuzaala ebbali naye ate omukazi olina obuyinza buzaalya waani wa musajja. Mpulira. Okiraba? Mpulira. Omukazi amugobe afune omukazi omuki omulala bakazi baje bali okufumba n'abeerawo. Jjukira nno wampeta wawadde empeta kiragisumulula Wange n'empeta gye nali ndabyeko ku luutu eno nga bakamukuba tanaweza na myezi 2 naye nga minamu naye bagenda paka ku poliisi. Allah. Ku poliisi eruweero ne babategerera empeta ne bagisumulula awukana. Simon kyekyo kye wasabye. So let me hope temugenda kuvaamu lutalo mu kisenga we muli. Okay, n'ebisiki tezaaka kati Simon ne mukyalawo mwatuukiriza olugero olwo nti Simon wazaala ebweru kwa mukyala. Okay, nange bwotyo bwokoze nange kankikole kakati. Mulabe kyemulimu si kituufu. Simon weetonda kituufu. Nenawe mukyala Simon kyewakola tekyali kituufu. Maama yakuwabya nze nkubuulira amazima. Bw'obanga wakikola kulumya Simon essaawa eno gwokirimu. Ezenkanankana n'ebisiki tezaaka. An eye for an eye tebikola. Eno ye Bits of Emergency buli ky'omuziki. Nze muziki bwa Kasujja Owenge Rebecca Jingo. Nawe yongerezaako mwannyinaze magulu. Abakyala muleke okweyisa ng'ensolo. Omusajja mu Afirika teri musikazi yenna aligana musajja kuzaala bweru. Omusajja alina obuyinza okusajjalaatira mu maka ge. Negwe n'ogenda mu maka n'ofuna omukazi n'ofuna omusajja omulala. Omusajja akwetondedde afunye abaana ate abaana bo babonyaabonya. Maama beera kawaka weewummuzeeko gana makasi gago maka g'abaana by'otaakola mu myaka gyo. Leka okuyingirira emyaka gy'abaana bo. Abaana baleke. Omusajja akututte akuwadde buli kimu osambye ekigoye buli mukyala n'ayagala okusamba ku kigoye ekyo. Maama weddeko leka okuzaala ebweru. Obulamu bwa bbaawo obutadde mu katyabaga. Oyenda oyinza okuleeta siriimu awaka. Abaana si basobya bana bayinza okuyamba ababo. Gweza okuwooza nti ababo be basinga omugaso naye na bano okuzaala ebweru si musango. Magulu mwannyinaze bw'atyo bw'agambye. Wange Ntola Masereka yonga Bugereza. Ennyabo. Omukyala omwanya amagezi gemuwa. Omukyala amujooga lwakuba nti alaba talina babe, talina famire egenda kukola ki? Egenda mukwatibwa nsonyi kuwulira ng'ekoze ekyo. Ng'ekyo ekyokuzaala ebweru baayendedde mu maka g'omwana waabwe alaba nga talina gwagenda kuswala gyali. Naye nze kyeŋŋamba omwami afunayo omukyala omulala gw'aba abeera naye oba gwe yazaalamu abaana abeere naabo.
abeere n'oyo olw'ensonga wanaamanya nti alina mujja we muli okuba kikola kitya kimulumiriza nti bwe ntwalanga ekitagasa naye ate alina abamwagala naye wanaabeera awo nga yeesibye ku oyo yekka kati obwo tebukyali bufumbo olw'ensonga bulimu maama bannazaala bakola kinene okutabula amaka g'abaana baabwe agumire ku ekyo afuneyo afune omulala Wange Mutabazi bekiwe balekuweereza mukwano okusaasira muganda waffe oyo egyamutuka ku makage naye yebale kubanga asobola okwetonda kikyangu abaami okwetonda nsaba ekintu kimu omukyala naye yeetonde batambuze amaka kubanga bonna bayikolayiza mbaagaliza okubeera n'amaka amalungi buli omu nga yeetondedde munne nze Mutabazi wane Bungereza neyanziza nnyo mwannyinaze Mutabazi ebungereza tosussa dakiika emu Simon ngenda kukusaba Simon oyite ku WhatsApp namba yaffe kale wandiika buwandiisi simanyi wandiika buwandiisi kuba nandyagadde okumanya ki ekigenda mu maaso mu kisenge temwekuba ffe tetuliwo okusatulula abantu tetuliwo okutabula abantu nedda ffe tukugamba ekiri mwalaali kati kibeeri mmwe ne mwetereza WhatsApp namba yaffe eri 0752 onteerako nti nze Simon okay kyonna ekigenda mu maaso mu kisenge we muli please bw'oba omukyala asobola okukola voice naye ate abaana bamwe kuba abaana bamwe bakulu sandyagadde kucyankalanya sandyagadde baana bamwe bategere kyekigenda mu maaso but do the needful manye kyekigenda mu maaso awo we muli nze Rebecca Jingo kati eri tuvuddeyo katugende mu kiseera kino kyennyini Ebbaluwa y'olunaku ku 9:33 tifama ekintu buli ky'omuziki. Ebbaluwa y'olunaku ekutosibwako Sunlight 2-in-1 sabbuuni w'obuwunga atukuza engoye ziwonya akawoowo olunaku lwonna. Sunlight 2-in-1 all day freshness. A Sunlight 2-in-1 all day freshness obuwunga obuza engoye obulungi nesasigalamu mabala gonna sigala ziwonya akawoowo buli kimu omwana we kyakola wakaba baby in fact bannakawere mukose nnyo Sunlight anja kubayambako ku ngoye z'abaana eyakatweyungako oyagala okumanya kyekigenda mu maaso kiri bwe kiti kankudireyo kemabega Simon yawasa omukyala bayagalana ne bazaala abaana baabwe 5 mwala yamujja mu ssomero n'amuzaalamu omwana lwakuba Simon tewaŋŋambye essomero ki primary secondary oba eno waggulu ekyo nakyo tiwakigize okay kati mu mbeera Simon namala n'ayenda ebbali n'azaalayo abaana babiri tekyabayisa omukyala tekyamuyisa bulungi n'anyiga n'akyankalana Simon oluvannyuma yeetondera mukyala we ng'amaze n'okugjayo abaana bali abalesa awaka namugamba nsaba onsonyiwe naye ekyankoza kino kyekino maama wo okujjanga wano olutatadde n'anvuma nga bwe sinnaba kweyanjula mu maka gammwe nakuzaalamu nakujja mu ssomero n'ebirala bingi nga buli lwajja naawa amateeka nga wakasiinawo mirembe nenoonya emirembe ebweru kyekyo kyatukawo naye nkimaze n'amugatta n'ayanjula ewaabwe n'amukuba embaga n'ebyenda nebimwetokota n'ebirala mbi yakolera mukyala we okay omukyala teyasonyiwa naye yasalawo kwesasuza n'ayenda omwami ategeera ku kyokwenda nga tannamanya nti mukwenda yazaalayo n'okuzaalayo wabula abaana yabazaalanga ng'omusajja amanyi baana be era abaana yabatuuma mannya ge ag'ekika kye kitegedde bwe naye yamanya ku kyokwenda n'ayita maama w'omukyala yabuuza kimu nti gwe bwe wayenda n'ozaala muwala wange yakutta Simon talinaayo wa famire okuggyako mwannyina baabazaala bwa babiri ye musika wa taata ye mwannyina wa mwannyina omuntu omu yekka gwe balina jjajja talina kyagenda kubakolera yekka gwe balina mu famire yaabwe ogu jjajja ali mukyalo kati yalina kutuuza famire ya mukyala famire y'omukyala eyasikira kitaawe tamulabamu kamutu ye mwannyina omukyala awuliriza maama we yekka maama bw'ayogera awulira so Simon bwe yayita maama w'omukyala ekyo kye kyamuddibwamu ne byemutabula amaze n'ekintu kino ku mutima emyaka 2 bwe yamanya ku kyokwenda yasalawo atwala abaana be bonna abakebeza omusaayi n'akizuula nti ababiri abato ababiri ab'embaga naye mukama abakazi tulina we tuteeraba
ababiri abaana ab'embaga nga bono gamba ntuvudde mu mbaga n'ogamba kozaleyo ababiri abasembayo obuto si babe binsanga wano nange n'emikutusako ejoli engeri gwe atalina gwakugamba yasazeewo najja gye tuli kuba ffe tuli bangi essaawa eno bali mu kisenge yasazeewo beggalireyo bawuliriza ebirowoozo muwada maaso malungi webala okwereza eggwanga nze muwada of Uganda eddoboozi lya Kira municipality bweyogera ekire ku zone naye maaso malungi nkanjogere mu bubi awo olabira omusajja asalawo mu maka ge n'omusajja sajja nze muwada of Uganda amaka gange tegabeeramu bannazaala bw'oba oyagala gabeeremu bannazaala oba maama wo kanjogere bwento munjogere ennyangu oddayo ewammwe maaso malungi omwami oyo mugamba ekintu kimu amaka ge agaggyemu nnazaala omukyala wadde wamuzaalamu abaana bataano bw'awulira nga akyayagala okubeera ne nnyina addeyo ewa nnyina bw'aba nga akyayagala okubeera naawe abeere naawe ate nammwe abakyala mu lutujjeeko nakwanjula n'ewammwe nga oŋŋamba ebyo muwade of Uganda eddoboozi lya Kira municipality mukama abankuumire nawe kumera owulikika nti muwadde oyinza okutta omuntu ku kintabuli ky'omuzike mukwana bale kuweereza omuhemu newaneekanyanya ku magezi ga Simon ne mukyala we Simon agambye nti omwana asembakanga mu P7 that's around 12 years nze mbadde nsaba sitaaki mwatulidde kyemanyi Simon oyo muntu alimu olwa Katonda asonyi olaba asonyi omukazi n'abeera naye nga waasazeewo n'agamba kamwatulire omukazi kabeerewo nga akimanyi nti omusajja yangwamu mwennyini ajja kweddako naye amusonyiwe babeerewo bakuze nga bali bokka n'ekirala Beki feeno abaana batujjako 55 waneekanyanya era balangireko omanyi gwe bakutya 55 ezaki tujja kubitegeera ebyo oluvannyuma hello madam Rebecca Wange munange webala okuwuliriza Kintu Road ekikoko yes nakintu naye madam Rebecca abakazi twagala simanyi bannange omusajja akuzimbidde okasooka okwendera mu maka ge bannaye akakatinamu akwate buli kyawulira kyasawa apitala byawuganiza wakati amweka ebi naye asigale ebi amugobe amubire embweyi nakintu kwate ng'onyize nnyo okusinga nange ali ku mpewo maama busungu ayino ze kalema sidini waneeno emmengo mbadde nteesa nti omanyi mu bufumbeera mukyayinjeza ez'enjawulo buli omu zaayitamu naye kyendabyawo omukyala yayagala okukola revenge eri omwami we nga yeegase ne maama we naye omukyala kyatamanya nti nno be yafa ewaabwe baali bafuuse ba Luganda ye n'omwami agera omwami talina famire ekitegeeza nti omukyala gwe yali atunulidde nga famire ne sisita we so omukyala kye yakola kikyamu alina okugonda ne yeetondera omwami we era n'akwata abaana abo kiba kisobose n'abaddiza kitaabwe ne bano abaana b'omwami n'abayisa bulungi bwe kiba kiganye omwami akwata abaana bali abawe sisita we be yazaala ebbali n'omukyala akwata abaana be abawe omwami we then basigalewo bokka maama we amuwa obuyambi ng'asinziira ng'amuweeza bwezi nga tadde awo bwe kiba kiganye afuneyo omukyala omulala oba ye omwami yave mu nnyumba atambule agende afune waabeera wanafuna emirembe neyanziza nnyo mukwano gwange hallo jingo taata webale tuweereza mukwano webale okuwuliriza munange bannaye mbabali Moses ndi wano ngula obusujju esabo mpulidde emboozi eyo naye bannaye webale tuyetera emiramwa kati n'omukyala abadde ateekateeka okukola ekyo ategedde ensi gye n'emutwala kati nno nze muganda wange Simon nzize gy'oli Simon omusajja yazaala mukyala we yafa oba mulamu njagala obeere n'omutima ogw'ekisajja tolowooza nti omukyala oyo yazaala mwami oli yamuleka nze mbadde nkusaba omukyalo oyo bw'aba alemereddwa okumanya ebiragiro byonna n'amateeka ago ye muleke ate ogenda muleka otya ddira sisita we oli yennyini gw'ogambye gw'olina bulamu muleete wano agenda kubawo omukwasa obuvunaanyizibwa ofumbira abaana emmere gwokola bwoti omukyala agenda mala yegobe yekka nga tewaliiwo ki naye mumanyi nti bye mwogera bali mu kisenge bali babiri anewe nze mbagalako ekyo kwogera kati Jamila Madam Teacher, Jamila entebe kansooke nsaba ttule maama otegeerako ddi ekitegeeza nawe makago bwotyo bwagenda ng'obaliga byoyigiriza muwala wo mu kifo ky'okwenenya olw'ensobi za muwala wo n'otandika kuvevenga bwotyo
gwe mukazi gwe omusajja azadde ebweru twaki abaana baleese ewaka bakulye wamu ne banno bacunya kati mwami Simon kwata abokyalo yakwata abaana be naye be yazaala ebweru abatwala ewa kitaabwe kubanga ne bano bali wa kitaabwe naye abakazi musiimako ddi gwe mukazi gwolowooza ogenda kufunayo omusajja mukwano gw'omulala okuleka balo bannanga abakazi mukazi gusiza mabega nga kiyenje kale otama nakulabudde Simon nze bana abantu mbamanyi. Hello Becky. Wange mnange. How are you, Becky? Right now it's not time for saying how are you. Hello Wange. Nze Maama Nabimansi abandi gwe bamanyi nga Maama Meddu. Kati nze ku mulamu ogwo namba bwenti omusajja oyo omukazi amugobe amuviire makage addire omukyalo gwe yazaalamu abaana ababiri gw'abaleetaawo naye agenda afumbira eri gye yazaala ababiri amuviire kati ekyo kisiraani mulamu Madam Bekinza amagezi gempa omwami ono takaka mukazi kwetonda okwetonda kiva ku ntobozi ya mutima gwa muntu bw'aba aganya amugamba atambula agende gye yazaala abaana bano gy'aba afumba ate mu abakyala teri musajja mwenzi omusajja waba azadde ebbali kikakata ku ye omukazi oli tagenda kuyoyeza gwe omukazi oli sigwa agenda omutwala mu ddwaliro omusajja waba azadde ebbali ate wuyo afukamidde akwetondedde n'akugamba ekyanzaaza ebbali yali maama wo ng'azze waneeno n'anvumira waneeno olw'okuba saakusasula bannange bakazi bannange ffenna tufumba abasajja baffe tebatusasula waffe ne bamama baffe babalengera bulengezi nti olibba wa luusi tufumba ate ne batuzaako abakazi abalala ne tutoyinza kubiisanya nti atozaala ebbali olw'oku omusajja azadde ebbali ako kaba kamanyiiro omukazi yakola obwenzi kubanga gw'ogenda n'oyagala omusajja ebbali ate nakufunisa olubuto ogenda kujja mu maka goono yagenda okulabirira gw'ogenda okuyoyeza abaana yabatwala mu ddwaliro kati baba bakuze tuukawo abazuule nti si babe sente meka z'abataddemu ogenda kumusasula ki gwe abaana omusajja be yazaala ebbali wabateekamu sente meka omukazi yayoyezanga gwe wuyo wamuyombesa omusajja tuyeetonza asitudde abaana abajjeyo abaleesi wano bakulire waneeno omukazi baawukanye ku lulwo olw'okubanga akwagala akyadde n'ewammwe naye atera sitiru omulaze nti bw'olina okubiisanya naye omusasule mukyala weetereze eyo enkola abakyala tebagikola abakazi bangi abali mu mbeera embi ennyo nga balina mizigo naye nga abasajja balina abakazi nga 15 ne bazaala ne babaleetera ne wano mizigo ng'omukazi yagula emmere naye tebasobola kwenda bbali teri musajja mwenzi kino nkibagamba abakazi ffe tukola obwenzi kubanga ogenda funa atolete maka goono akukaba kamanyiiro bw'aba aganya okwetonda akwata ebibye atambula agende gye yazaala abo abaana nannyonjo luusi Dubai gemanya ye balituweereza Beki aya Wange anti Beki webale kuwuliriza maama ani atuze essimu yo bawo yagituze tayagala oyogere owedde Haddad bane abakazi muyiga okutusonyiwa bwe tuba tukoze emisango ne tubeetondera bane muyiga okusonyiwa nga muviira ddala ku ntobo y'emitima gyammwe omusajja amaze okwanjula kyokka obwana obubiri obusembayo wallahi si bubwe kyokka bagenda okuvuga kinnazaalamu gwe kye wakola mbu yakutta nazaala oba oli abakufumba mu maka ago n'emuwalawo yogera nti amakulu alagafumbamu na muwalawo naye bane mwesonyiwa amaka gaffe musajja mukulu noba abo abantu bajja kutta osula na batemu munju bannange Haddad Olida Rebecca Jingo uliriza bita feme chintabuli ky'omuziki anyway Simon njagala kulaba kiki ekigenda mbuulira kiki ekigenda mu maaso mu kisenge awo kati nkwegayiridde mpereza WhatsApp message kale giwandike buwandiise manye kiki ekigenda mu maaso Wange nze nonganza omu nandigambye nti beekomeko ekikuba nti omusajja gw'osajjalaata ekyo tekikola kubanga nze sijjukira nti mu Bible nti Katonda waliwo yawandiika ng'agamba nti omusajja munange onoozaalanga ebweru nga bw'osombera mukyala wo so weekomeko n'omukyala weekomeko ate mukyala gwe ndabidde ddala nga gw'olina n'emputu gwe kale gwe teweetondako omusajja bambi ye gwe yakimanya neyeetonda teyeetonda bwetonzi n'akola n'ebikolwa n'akwanjula n'akukuba empeta mwetunuleko anti batugambye muli mu kisenge mwetunuleko buli omu gambe mukyala nsonyiwa mwami nsonyiwa mwekomeko buli omu akomaawo ate siwagera kumugoba ate siwagera kugoba abaana abo naye mwekomeko mwenna mbeere bulungi sagala mwekube era nange nabagambye sagala kwekuba Juli ekiteezi neyanziza nnyo munnange Wange yebaleko maama nkale taata nawe gye baleko munnange
Mbadde nfaano muwulirizaawo tumwine Ssaalonge Busungi. Gwe n'ogamba otya mukwano? Kaakati Simon. Njagala olwaleero akimanye ogwo alina musota mu nju. Mpulira. Alina muttemu mu nju. Mpulira. Ekisooka mugamba atwale abaana ewaabwe. Mpulira. Wakoma wamugamba essiramu ebibyo onvire mu maka gange. Bwe kiba si ekyo. Esebo. Be maama twalozaalozaako te. Alinde ebinaddirira. Tebijja kuba birungi. Oyo muttemu musota mu nju. Oba asobola okukyusamu engeri gye tuwogera wano. Wange. Maka gange naterenkya n'enzimba n'onkoleramu ebyo. Era bannange kiruma. Ate ekirala Nazaala amwegobeko bukumbu. Lwaki bannazaala tebava mu maka gammwe? Simon ate ekirala akimanye. Esebo. Yalya bingi. Era. Abakazi muli batemu. Ffe twalozaako maama. Nanti nammwe era muli batemu. Ontumirangako nze muwulirizaawo nnyo Ssaalonge Busunju. Nkuwuliriza nnyo maama. Neyanziza nnyo taata wange omulungi Ssaalongo Busunju. Wange? Yonishe kyarrogo omukazi yanaakola revenge. Egyo no revenge kyegyo. Egyo revenge teboniire. Egyo revenge yaza kumushenyera amaka ninga shi yaza kukora ki? At the end naza kuendera gira omushiija ogwo wamuziremu abaana bahererekere mbwenu omukazi kwata abaana obaheereza taata waabo ogume n'abaana baawe kasita ukagiita omuryeje kakatito kandi omushiija wawe nakukunda wahurira mukazi we reka kukora revenge egyo. Thank you so much Lydia. Nkwagalako ekintu kimu kwogera mu lulimi lwo mbambitegeera mbambiwulira era nga mukwano bakugambye kwata abaana batwale w'omusajja revenge si nnungi n'omusajja mwetondere. Olina Rebecca Jingo wangi mukwano gwange Beki webale tuweereza webale okolereza ono mukyala Sawule baka naye Beki nkubuulire mukyala munnange oyo ngumusalire kuba teffe abakazi we twenda abafumbo kiwulikikika nnyo kiwaawaala nnyo okimanyi tina kyasiimuula ekyabbaawe era omusajja akwetondedde amutyaye atusena situla abaana abakuleetedde era n'osalawo omusasula ebyo nze ngumusalira naye amagezi gempa omwami kasita bali mu nnyumba mu kisenge kyabwe bawuliriza omukazi oyo nze ekimanyi agenda kwetonda oba asitula abaana be batwalira eri gye yabendera abatwale kasitala kulyayo nkatwale abaana asigazewo abaana b'omusajja nze bana omukazi ayendera amaka g'omusajja yantama kyala Sawule wamasiiba bulungi asiiba bulungi mukwano gwange Simon kyewasabye kyekyo nze omuliriza wange tattira muntu ku liiso akubuulira amazima kati kibeeri gwe okugamba nti tukole bwe tuti fe okwogera kuba kwaffe okukola kuba kwammwe nze Rebecca Jingo owuliriza BFM ekintabuli ky'omuziki wangi munnange wangi mukwano webale kuweereza ggwanga webale okubaayo ng'owuliriza bannange mukama akumpeera ekyosinga okwagala akuyite ne mu bye tulimu ono obuterebuzi Bashiri Mr. Kigatto Sebo naye nze ngenda kusooka kugamba ku bannazaala baffe Beki mpulina bane bannazaala mumuzeeko naye mututama tetumanyi oba bawala mwammwe bagenda okuva ewaka nga mukyetaaga babeere nabo oba mbeera mwegombye ffe abatutte bawala bammwe tetukimanyi gwe nojja ng'ozingira ewaka gweomanyi ogenda kuko buli ssaawa n'ogenda nomutwonoonera n'abakazi baffe be twali badde tuwangaala nabo kakati zize ku mukyala n'omwami bakulu muli bantu bakulu mwesootinge wabula kiyinza okuba mwami Simon ng'ewasobola ozaala abaana ebbali ne weetondera omukyala ng'emuli mu kisenge essaawa zino mufukamize wansi akwetondere ekyokubiri omulagire n'abaana abakwata abazza ewa kitaabwe tuno tuli mu kalantiini ekyokulya kyakweyagula bweyaguzi odde ne mukuliisa abatali babo ono Bashiri Mr. Kigatto onnayansizanya mukwano olina Rebecca Jingo Beki webale kutuweereza ono mukasa Ronald Kalingo mu Masaka esebo nze no Beki ngamba bwe nti omukazi oyo akwata abaana abatwale lyabazaala ate ne nnyina amanyi taata w'abaana wakirabika omusajja oyo omukazi oyo nazaala yali tamwagala afumbira mutabani we kati oyo we yali amwagaliza yamuzaalamu abaana abo so omusajja asonyiwa omukazi naye abaana abajja ewaka ebale kutuweereza mukasa Ronald Kalingo mu Masaka neyanziza owangi alo mama Rebecca Jingo owangi sebo oyo omusajja aveeyo nga semaka aveeyo abugole bulungi kuba amaka bagasazeeko nazaala agayingiridde
kuli kakati alina okuvayo nga Semakabo gole bulungi nnyo ayimirire ng'omusajja nze sigadde Semakula musajja dike neyanziza aleme kutiitiira yimirira ng'omusajja Simon okay Beti Wange ekirungi kyendabye nti buli omu yamanya ensobi za munne kituufu kubanga bonna buli omu yazaala ebweru ate yazaala babiri kati ekyangu kikino batuule omukyala yeetondera omwami ensonga zitereere basobole okubeera kati bwe baawukana abaana bwe bagenda okyankanya ate tekyandibadde kirungi kwawula yawula mu baana mpulira kwano beera bulungi Enoch Ekayunga nkwagala nange nkwagala nnyo mukwano gwange Enoch Ekayunga owuliriza Beat FM ekinza buli ky'omuziki olina Rebecca Jingle bannaye nze mbuuza obuko bwaggwayo kiki Nazala n'ozunga buli lunaku mwala bw'anaafiirwa obufubo gw'ogenda omuwasa Banazala nammwe mutusukkako muwuba obugomese temuggwa wako omusajja ne mumalako emirembe alinga eyawasa ababiri oba oyagala muwala omusitula omutwale n'enkolosi z'abaana be twakoono Dani nankwadde wamma omusajja yimirya ng'omusajja Diana oziisa ki maama enkolosi Diana ebigambo wabijjeewo ebyo ebigambo ebikaluba bwe bityo Diana mwana gwe olina Rebecca Jingle Wange dia wange Mbeki webala okuweereza mukwano kakati nze ngamba sister wange oyo nti omwami oyo bwe yali amukwana baali babiri era bakkiriziganya babiri maama baabimuyingizaamu oluvannyuma n'amugamba maama nafunye omuntu wange wuuno naawe mwannyinaze maama mugjeeko ebirowoozo kubanga amaka gakolebwa abantu babiri kati sisita wange nenkugamba nti fukamira bwetondere mwami wo kumpa ku ntobo y'omutima kubanga omwami okwenda nawe n'oyenda si ye yali